DP abakwogesa amatu era abakulaba baagala kumanya wa kooti kikyeyogera ku kusunsula kw'omubaka bwe mugenda osimba e Kawempe kuba Nuupu yo yasimbudde dda NRM yasimbudde twagala okumanya DP naye eri mu nteekateeka tutegeddeko nti ekiro kya leero bayinza okuba nga bafulumya gwe bagenda okuwa tiketi ya DP Kawempe North Kiwanuka ensonga za kooti ku musango gwa DP oguli mu kooti n'okusunsulamu agenda okwesimbawo kooti eyogera ki ku nsonga eyo? Neyanziza nnyo ssebo munamawulire lyange nze Kiwanuka Benedicto applicant mu nsonga ez'emisango egiri mu kooti nga nkwasaganyiza wamu ne bannange nga Honorable Dr. Philip Lulume Bayiga muganda wange Kamya Kasozi n'abalala bammemba ba Democratic Party bonna. Ekisooka kansookere ddala ku ky'e Kawempe okusoonedde nno gende ku musango nti nga Democratic Party terina mandate oba tewaliiwo asobola kukola approval ya candidate yenna mu constituency lwaki nti okuva omulamuzi Honorable Justice Philip Odoti yawaluulingi n'agamba nti abakulembeze abo bonna bagamba nti bakulembeze ba deputy balondewa kitegeeza tewaliwo asobola kukola approval kubanga ekibiina tekirina president general ekibiina tekirina secretary general ekibiina tekirina chairman kati ani agenda okukola approval kiba tekisoboka lwaki nti mu ruling ya Justice Philip Odoti 306 of 2020 Gulu yagamba the office bearers were announced on a pre-prepared list of the office of the Democratic Party, which he declared that it was illegal. Kitegeeza buli kintu kibakola kibeera illegal era kibagenda okukola nakyo kiri illegal era omuntu yenna member wa DP alina okukichallenginga kubanga tetusobola kuteekawo candidate tetulina approvinga wabula amagezi genyinza okuwa ab'e Kawempe banna Democratic Party basobola okuteekawo candidate bonga boninga candidate ali independent ne mitima gyabwe nga bakimanyi nti oyo waffe nga bwe twabikolanga mu mirembe giri nga tuli mu nkola ey'endowooza twagambanga nti oyo ew'endowooza wekitiibwa Damiano Lubega nga tumuleeta oyo ew'endowooza wekitiibwa John Baptist Kawanga tumuleeta owekitiibwa Dr. Paul Kawanga ew'endowooza ontegeera si kibiina olw'ensonga tetulina muntu akola approve kubanga approve bagikolera ku secretariat kati tulina secretary general ani agenda okwaprovinga ekyo kimu kyokubiri enkola ya Democratic Party candidate bamulondera ku secretariat oba ku kibiina ku headquarters candidate bali bennyini abakulembeze abali wansi mu constituency be batuula ne bajjayo candidate ne bamusitula ne bamutwala wa chairman wa district then n'amutuusa ku ki n'amutuusa ku NEC naye kati bonna tetubalina kubanga kati wano mu Kampala bagenda mukwasa chairman ki kubanga tulina bachairman babiri tulina Mr. Nambale Sentongo yali ku side ya Honorable Robert Mao gwe yalonda ate ffe wansi wa Honorable Suleiman Kiranda tulina Vincent Mayanja kitegeeza abo babiri kati ogenda kukola taboomalawo obatwaliraani kubanga n'abali eri sibalonda akati eyo position Democratic Party siyo ne by election esoose wakaba ne by election zinduza mukaaga nga zonna temusimbawo bantu atosi ani agenda okukola approval tusobola kusimbawo okitegeera nti approval ekolebwa ku secretariat kati bano bakola byaki bufufu we batuula nga bwomanyi nti ekifere nga babijjuza ne mu kooti wano babikolerawo mu secretariat era nga bwogenda okuwulira mu musango gye tubakyalenjinga kati bwe babikolaga bya kifere bya bumenyi bw'amateeka kyovula banze nkugamba ekituufu kiri nti essaawa eno okuleka nga tutaddewo obukulembeze obulonde obunaalondebwa ne kooti bwekkiriza ne bannadipi bwe bakkiriza bwe busobola okukola approval to candidate ekisembayo ku ekyo senga Honorable Robert Mao akola enkola y'ekifere n'alimye e Kawempe oyo candidate aba agenda kugwa oba Honorable Gerald Ssemwanga senga agenda e Kawempe nti agenda kusabira uli kalu oyo aba agudde kubanga balina ekisiraani ekifiini ekibatambulirako balina ekisiraani ekitasobola kuwangusa oli nti bayeteekamu omuguwa gw'ekifere bagenda ne bakwata ebintu ebyekibi bakola cooperation agreement okimanyi bulungi nnyo ono mu Kampala NRM teyinza kwogera
katoyinza kujja nti olisi candidate ate bakumanyi nti olina mu state house tebasobola kuwa kitegeeza oyo candidate abaagudde so nze mpa amagezi abantu b'ekawempe bagende na ndowooza omuntu oyo bamuleete nga tali wa DP ne bwayambala ebya DP naye mitima gyabwe nga bakimanyi nti oyo ewaffe so si secretariat oba NEC nti ebaleetedde omuntu NEC teriiwo njagala okugenda ku musango gwe twabaddemu omusango gwaffe guzza ogufolowinga obulungi nti olunaku lw'eggulo twabadde wano abalamuzi bakyusizzaamu era ne bakkanya nange ku kye nali nagaana kubanga baali omulamuzi honorable justice Kiryabwire yali agambye tugende mu mediation ne honorable Mutengula kati gwe baatutte waggulu mu supreme naye yali agambye mediation emisango mingi nze kye nagaana kubanga ekyaliwo ku lunaku olwo nti omulamuzi ono honorable Nobert Mao ne Kanso Semuyaba ne registrar worship ale mu Lukungu bamuwa information enkyamu era bwe yavaayo yabuuza so consumere orders eziri muki mu musango omusale eyo bwe yamala n'atuuza positive order yeeruwa naye nga ffe tuwaba ffe tugamba ti notice of appeal eri ku kooti likodi n'ebyakolebwa biveeyo kubanga tebyagoberera procedure byali experte judgment yo teyali ntuufu ffe tuchallenginga kati ebintu ebyo tebiyinza kutwala mu mediation kubanga bali baamenya court of appeal amateeka baabimenya kitegeeza nti abalamuzi balina okugitunuulira mu mateeka bo baatuuza omulamuzi omu Justice Monica Mugenyi nze naleese pano y'abasatu kakati kiba kitegeeza abasatu bano batusalirewo ffe kye twawaabo ekyokubiri omulamuzi honorable Justice Philip Odoti yagamba buli kimu ekyakolebwa kyali kyabumenyi bw'amateeka era n'adikiryalinga ekyali eggulu takitiziriko null and void tolina bw'oyinza kukola compromise nakyo temusobola byogera nti kubanga internal party problems ebyo birina kusalibwawo ki mateeka omulamuzi honorable Justice Kiryabwire gwe yatubeereddewo akisa newankubadde ate bwe yabadde awunzika n'atukolera mu ettima naye kyemmanyi ndoza tujja kimutegeeza nakyo nti bwe yasomye fayiro yaffe n'agamba n'okugamba nti submission zonna bakanso baaziteekayo era written submissions buli kimu ekyo nekyetaagisa n'agamba kati kuno kusoma busomi nakuwaati lulingi nsala olw'ensonga yalabye nti nze genjogera nze sigamba soogera ku NEC oyogera ku kooti eyayisa kibe baakola notice of appeal service ne baapulayinga subsidy service ne baapulayinga court leave ne baleeta omulamuzi n'atuula expert judgment yalina obuyinza ezo procedures boze njagala bakole ki banalifayinge bagambe nti zino zaaliifu zive ku kooti likodi zikyenjagala then bwe tunaabanga ekyo bamaze okukikola tujja kgenda mu mediation nga tugenda nga tugamba tutya kooti esaze kino ne kooti ya Justice Philip Odoti yasala kino derafu mugamba ki awo kye tujja obbabuuza awo tusobola okugenda mu mediation awatali ekyo ate tusobola naye yakikkiriza n'agamba kati bagenzi batandise okuwandika luulingi eyo naye ejjaddi teyatuwadde lunaku yagambye egenda kujja edde bagitegendeza batukubire bakommunicatinge mu channel za BBC then tulokere gikole ki naye ate yakkiriza omusango ogutandaba kuyita mu procedure awo waliwo obuzibu ate ani kati waliwo bali gye bayita memorandum of appeal ne record of appeal 1161 tennaba kugenda formation tennaba kufuna court schedules tennaba kugenda ku kikulu ennyo kukola conferencing naye yatuuse ate mu maaso gaabwe fayiro tesobola kutuuka mu maaso gaabwe nga teyise mu procedures ezo era bwe yatuuseewo oli n'asaba court leave gyagenda ateekeyo submissions okitegedde ku nsonga eyo ate already yaziteekayo dda abadde yaziteekayo ati eggulo yabadde ansaavinga mu kooti agenda kwekolako lijolinda simanyi nemugamba nti nze obimpangaana ebintu bitwale gyolina obikola ki gyolina obiteeka naye kyetwakkanyizaako kubanga bwe navuddeyo nagenza okulaba kanso omulwadde nenjogera naye nebimugamba nti kyenjagala nze sigisabye saasabye preliminary objection naye njagala gwogiteeke mu buwandiike preliminary objection otegeeze pano y'abalamuzi
nti eyo application yayita mu nkubo eyise muki mu kadirisa teyise mu channels nti n'olw'ensonga terina kuweebwako ruling terina kuwulirizibwa until eddeyo eri ekyokubiri ku kyo ate gye tukyalenjinga kubanga tugamba notice of appeal ebiiko ate bagiriko organizinga batya nakigaanyo kyogerako wali olw'okuba kanso teyabaddewo nga nze neekoledde ku nsonga ezo neŋŋamba bwe nkyogerako nnyinza okireeta obubi naye nze criminal objection katugiyise mu kukola ki mu kuwandiika kati ekyo kyekiri ku sayidi eyo. So tweyanza ye mukulu galiko kiwanuka alwanirira kibiina kya DP ekyabajjajjaffe kale mpozi wadde kalabde wakenyerabidde katono ataakakulu simanyi kuza kakola tutya twalinanga